Abafilipi essuula 1 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo ne Timoseewo abaddu ba Kristo Yesu eri abatukuvu bonna mu Kristo Yesu abali mu Filipi awamu n'abalabirizi n'abaweereza. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira, buli lwe mbasabira mwenna nsaba nga nzijjudde essanyu, olw'okubanga okuviira ddala ku lubereberye n'okutuusa kaakano muli wamu nange mu mulimu ogw'okubunya Enjiri. Era nkakasiza ddala ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Kirungi ddala nze okubalowoozaako bwe ntyo mwenna, kubanga mundi mu mutima gwange, kubanga mwenna mugabana awamu nange mu kisa, mu kusibibwa kwange era ne mu kuwolerezanga Enjiri n'okuginywezanga. Kubanga Katonda ye mujulirwa wange, kubanga alaba nga bwe mbayaayaanira n'okwagala kwa Kristo Yesu. Era kino kye nsaba okwagala kwammwe kweyongerere ddala, nga kulimu okutegeera n'okwawula kwonna, mulyoke musiimenga ebisinga obulungi. Mubeerenga abalongoofu era abataliiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku lwa Kristo, nga mujjudde ebibala eby'obutuukirivu ebiyita mu Yesu Kristo olw'ekitiibwa n'okutendereza Katonda. Naye njagala mmwe okutegeera abooluganda ng'ebyambaako byongedde bwongezi ku bunya Njiri. Era kino kireetedde abaserikale abakuuma kabaka wamu n'abalala bonna okutegeera nti nasibibwa lwa Kristo, n'abooluganda bangi okusibwa kwange kwongedde okubagumya, era beeyongedde okufuna obuvumu okubuulira ekigambo kya Katonda nga tebatya. Abalala babuulira Kristo lwa bujja na kuvuganya, naye abalala babuulira lwa bulungi. Bano babuulira lwa kwagala, nga bamanyi nga nateekebwawo lwa kuwolerezanga Enjiri. Naye bali babuulira Kristo lwa kwawula, si lwa bwesimbu, nga balowooza nga banaayongera okundeetera ennaku mu busibe bwange. Naye n'ekyo nsonga, mu ngeri zonna, oba za bukuusa oba za mazima, Kristo abuulirwa, nze ne mu ekyo nsanyuka busanyusi. Ddala nteekwa okusanyuka, kubanga mmanyi nti olw'okusaba kwammwe n'olw'obuyambi bw'Omwoyo wa Kristo ndisumululwa. Kino kye nduubirira era kye nsuubira nti sirikwatibwa nsonyi mu kigambo kyonna, naye nja kuba muvumu nga bulijjo, Kristo agulumizibwe mu mubiri gwange, oba mu bulamu oba mu kufa. Kubanga nze mba mulamu lwa Kristo, ate ne bwe nfa ngobolola. Naye obanga okuba omulamu mu mubiri kye kibala eky'okufuba kwange, kale simanyi kye nneeroboza. Naye nnyigirizibwa eruuyi n'eruuyi nga nneegomba okugenda okubeera ne Kristo, kubanga ekyo kye kisingako obulungi. Naye okubeera mu mubiri kye kisinga okwetaagibwa ku lwammwe. Kino nkikakasa kubanga ntegeeredde ddala nga nja kuba nga nkyaliwo mbeere nammwe, mulyoke mweyongere okukula n'okusanyukira mu kukkiriza, bwe ndikomawo nate gye muli, mulyoke mweyongere okwenyumiririza Kristo Yesu ku lwange. Naye kyokka embeera z'obulamu bwammwe zibeerenga bwe kigwanira Enjiri ya Kristo, bwe ndijja okubalabako oba nga siriiwo, ndyoke mpulira ebifa gye muli, nga munywedde mu mwoyo gumu, nga mulwaniriranga okukkiriza okw'Enjiri n'emmeeme emu, era nga temukangibwa balabe mu kigambo kyonna, kabeere akabonero ddala gye balyako okukkiriza, naye eri mmwe ka bulokozi obuva eri Katonda, kubanga mwaweebwa ku bwa Kristo ekisa, si kya kumukkiriza kwokka, era naye n'okubonaabonanga ku lulwe. Muli mu lutalo lwe mwalaba nga nnwana, era lwe muwulira nga nkyaluliko.